ebintu bikyukamuuka ekisanja kino ebintu eby'obubbi bikendezebweko taata abantu bakwate kale ezo taata madde nsaba taata maliriza sijja kwogera bingi naye manyiri oba bananzita simanyi naye nsaba taata ngende mbuuzeeko ku maama eddakiika emu taata kale njagala bafune contract yo ezo sente za groze mwogerako taata kati eza PDM ziri zitya ate ezo bazituuse bulala ezo ziri zitya ezo bazituuse taata bulala teziriiyo okujjako bazitwala mu bitundu ebirala ng'ewa Nabbanja mu bantu abakulu abakulembeze be batyatyako waliwo abafunye naye waliwo ebitundu nga tebafuniddeeko ddala muzeeyi waliwo abazibba sebo taata abo abazikulira bazitwala baziwa be baagala baani baziwa be baagala sebo baziwa be baagala yesebo buli muntu awandiika famire ye oleeta endaga muntu n'amugamba gw'oli luddawa leeta endaga muntu yo w'emasaka afunira na luweero naye okay kale muwandiike munfunire namba y'omukyalo oyo ayagala kubuuza ku maama jangu buuze ku maama taata neyanziza sebo naye yimirirako wala tomusiiga korona President Kyagulanyi okuva lwe yajja mu byobufuzi by'eggwanga Uganda bingi byakyuka bannayuganda bangi abaali bava ku politics baddamu ne bafuna omwoyo ogw'eggwanga kubanga bangi baali bamala dde okubeera nga bafuna emitima emibi egikyawa ensi yaabwe olw'okubanga abakulembeze abaaliwo baali bavundu nnyo era nga tebasobola kulaga kintu kyonna kiraga nti ensi eyinza okukyusibwa ne Mwami Museveni ayinza okubeera nga avaako kati omukyalo ono gw'otandise naye oba comedian gw'otandise naye mbadde nga asaaga mbadde nga azannya naye mbadde nyina okubeera nga nkulaga akatambya osooka owulirize obaka oba omukyala bwe yayogera n'agamba nti ensimbi nnyingi mwe zimuuza Paris Development Model n'ensimbi endala nnyingi ez'emyuga eziweebwa bannayuganda ng'ensimbi zino za muwi wa musolo ate nga be baziwa balina okuzizzaayo naye kyannaku nnyo nti ensimbi zino wadde busente butono nnyo naye abaziggyayo ate be bazirya baziwa baŋŋanda zaabwe nga kino kitegeeza nti omwavu osigala oli mwavu era omugagga ajjayo sente zino agenda kwegaggawaza agaggawaze ne famire ye nga kitegeeza nti gwe atali mu NRM oba atali mu kintu ddala ogenda kusigala ng'oli mwavu emponga buuya ng'oli mwavu enkuusiiri ng'oli mwavu mikolo gya nnema kati bino byonna bw'obigattagatta mukwano gwange mpuliriza Mwami Kyagulanyi yali w'amaanyi nnyo okubeera ng'avaayo okuzibula amaaso bannayuganda nze Eke Master mukwano gwange atugoberera nkulamusizzaako nnyo gy'osinzira olina okubeera ng'otugoberera kakati nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo kubanga bw'otwolekedde ebigambo olina okubeera ng'obitegeera byonna obeere nga obimanya nti Mwami Kyagulanyi bwe yajja abantu bangi abatusiba nga akatambala ku maaso baatandika okubeera nga baswazibwa n'okubeera nga bafungulwa Jeno Moses Ali ampuliriza ebigambo ewuwe birungi si birungi jjukira nti ono yaliko omuduumizi w'amagye mukwano gwange ampuliriza naye ng'essaawa zino byasiba bikutuka era n'omwaka oguwedde yafiirwa mukyala we kakati naye musajja wattu essaawa zino wenjogerera waali mulamu atambula naye bw'omwetegeeza entambula gy'atambula byonna onyenya n'omuntu jjukira nti ono yaliko minisita mu gavumenti ezizze nga zibaawo wabula bino byonna ebimutuuseeko n'embeera gy'alimu n'obuzibu bw'ayitamu bannayuganda bagamba nti kyekyo kookirabe kubanga kigambwa nti ono yali ensimbi mpitirivu nnyo ez'abannayuganda era ono akoledde nnyo ebyo Mwami Museveni byayagala n'okuzinira ku ntolize okusinziira kyova olaba nga n'embeera gy'alimu siteeti oba mwali tasobola kubeera ng'ategeera ebigenda maaso mu ggwanga Uganda naye bakulaga nti bakyamusimbyewo akomewo ku bwa MP okukiikirira abantu beeyo ampuliriza mu bitundu byewabwe kakati nno ntambula n'omulongoosa omuluutansozi bingi byogenda okuli olunaku olwaleero mukwano gwange atugoberera naye nga nagamba amawulire gankyukakyuka amawulire gonna amalala simanyi byaki akina byaki wante tubikola okuggyako oyo alina eggulire
erikwata ku nkyukakyuka erizimba bannayuganda eribazzaamu amaanyi omwoyo gw'okukyusa gavumenti lyeggulire lyetukola wano ku mukutu gwaffe. Kakati no mukwano gwange atugoberera nkusaba video soko giwe ekigalo ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda mukutu gwa nkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda. Kugambye nti omulongo waso mu Lutansozi ntambula naye onateramuko ku mafuta n'atuyambako nga batujjanjaba ebizibu bya buli kkala abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda. Enamba gy'olaba ku screen eyo y'omulongo waso mu Lutansozi gwe mukooneko bukoonyi omugambe nti AKTV tobaako kirala ky'omugamba agenda kuteeka mu VIP olwo line obere ng'ogibuuka osobola okubeera nga mukwano gwange naawe ofuna obulamu obweyagaza. Bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza waliwo ebigambo bino byenjagala osooka owulire nga sinaba kubeera nga neeyongere mu mbeera yonna ebya General Moses Ali bwe bimufuukidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Njagala nsooka nkuteeremu akatambi kano owulire abasajja engeri gye bazze nga batusiba akatambaala ku maaso nga batusiba kantuntunu be tuyita bannaffe abakyuka buli ssaawa naddala nga tulekedde akalulu konna aka buli mwaka. Kakati nno ebigambo biwanvumu tolowooza nti mwami Kyagulanyi okubeerawo kubadde kusaaga busaazi oba okujja wano kyasanyusa abantu bangi nnyo abali mu opposition abaalowoolezanga mu kulya n'okusiba busibi akatambaala bannayuganda nga bukya mwami Kyagulanyi ayingirawo abantu bano bonna baabula bwe banywa amazzi era ng'omudidi gw'ensimbi muyitirivu nnyo ogw'omuwi w'omusolo oguyiisa ku mwami Kyagulanyi nga baziwa abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo okulwanyisa mwami Kyagulanyi naye ng'ono ayongera kolera alinga luyiira olw'omusana. Butereevu kansoke nkutwale mu bigambo bino ate mukwano gwange mpuliriza tukomewo. General Moses Ali birungi si birungi ensimbi ze yali ez'abannayuganda mbu obutitimbe n'obutitimbe bumuzalidde ebitukula wabula kansoke nkutwale wa General Moses Ali. Butereevu kansoke nkutwale wa General Moses Ali owulire bwino omukambo ku musajja ono ate nkomewo n'akatambi kano mukwano gwange. Naye nedda katandike ne bwino w'omusajja ono kubanga muzito ddala. Katandike ne bwino w'omusajja ono nkomewo wa General Moses Ali. Naye banneekamba buulire okujja kw'omusajja ono Kyagulanyi Ssentamu kuyina ebintu bye kutulaze bannayuganda. Tukkirize tugaane namwe abali mu gavumenti. Kyagulanyi has been one of the people who was undermasked. Ebintu bye tubadde ffe twali tetumanyize mu bulamu bwange nali simanyi nti waliwo ne drone. Nali simanyi nti waliwo n'ekintu kye bayita okuwamba abantu. Nali simanyi nti mu Uganda muno tulibeeramu n'ekintu kye bayita political prisoners. Ekyo nali sikimanyi. Nali simanyi nti omuntu asobola okwogera ekintu ng'alimba naye ng'akulaga nti ali serious. Omusajja omukulu minisita omulamba Balamu n'ava n'aga nti ezo waya ze mwalaba ezikuba bannamawulire zaali radio call. Eyo statement eva mu minisita. Eva mu minisita nti ezo radio call era temuzimanyi. Awo we tutuuse nti ennaku zino abasajja tebakyaswala omuntu akola statement n'agirekawo mwene museka naye nga yajoogedde nti olwaleero bakugamba nti Kyagulanyi Ssentamu nawulidde Bajjo muntu agingira ekivubuka ekyo. Naye mwe mu Uganda muno muyige waliwo abantu be muwa relevance nga tebeetaaga kuwa relevance. Olwaleero ssebo kansooka embuuzi Bajjo n'obwa Bajjo bwe afunawa authority ekyazibwa ku radio ayogere ku by'obufuzi. Now I show you how rotten mainstream medias bwe zaasiriwala. Bajjo ssebo naye n'atuula ku radio ssebo naye alooleza eggwanga bw'amalanga agenda anywa bbiya we namuwulidde Bobi Wine wakoze bubi. Gwengaani awa Bobi Wine amagezi Bajjo nga ku Bobi Wine kwe muliira olwaleero ani yandikyaziza Bajjo ku radio. Mubadde mubeera eri mu mbizi zammwe mulya mbizi olwaleero babakyaza ku radio naye mbu buli erine eggwanga lyayonooneka. Lino eggwanga lyayonooneka mwana. Otuula n'olaba abantu bakyaza ku mainstream media n'ogamba yii naye bantu mmwe. Era bannaye Babaale Francis baalyoka Katonda n'abatwala tebandibadde ku ma TV na ma radio nga balina abo abantu. Edda abantu baatuulanga ne bamanya nti ekigenda okuva ku radio kya makulu nti ekigenda okuva ku TV kya makulu. Naye tunuulira mainstream media olwaleero osanga sebo bawadde Bajjo eyapule n'obuuza kati ono ayongerako ki agattako ki ate n'osanga bannayuganda bange basharinga n'ebintu bi kati Bajjo
Bajjo omuntu asiba mu kulya embizi ne bia naye sebo yali mu advisinga Bobi Wine gwataleeta lwaki weeyise omuyekera kyogamba gwegenza okyogera nga yeta talooza yemwe bannayuganda niye baga nti Bajjo abaagala nnyo abo baggayi baalya ssente mu biseera bya COVID. Bajjo ne Abitex baagenda eggulu kino kiri ku rekodi bennyini baabyogera ne bafuna ssente mu linnya lya Kyagulanyi Ssentamu ne bakola kampeyini ya kuvuma musajja oyo kati olwaba bakitegedde nti tugenda mu byobufuzi beefuula abamwagala kubanga bakimanyi nti olwaleero ensi etabuse ate nene enkola mu gyegendeeza ebeera nnyo mu bayimbi nti essaawa zino balinganga abali ku kye bayita bagezaako okukola ki okubalansinga waawali akasente waawali bagaining power ey'amaanyi so mubeegendereze okujjako oyo yekka atalaba bigenda mu maaso mu nsi muno yasobola okubuusabuusa okujja kwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu naye oyo yenna muganda wange amanyi nti Uganda yensi y'abantu enteeketeeke Mukama Katonda gye yali yakola nga buli kimu yakiteekamu ebyobugagga eby'omu ttaka ebyobugagga eby'omwana ku nsi kungulu ku lukalu ennyanja mu bibira buli kimu nga bw'okimanyi ne weather nga nnungi ye yekka asobola okubeera ng'ayisaamu amaaso mwami Kyagulanyi kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'obiraba essaawa zino nakunnyonnyodde ne nkugamba waliwo olukwe olutandise okubeera nga luteekateekebwa kubanga abasajja bano bagezezzaako kyonna ekisoboka okulaba nga mwami Kyagulanyi n'abali kudda oluvuganya gavumenti batumalamu amaanyi nga bayita mu kukwata bannaffe okubasiba ng'abasibiddwa bawambibwa buwambibwa bwe bamala okuwambibwa ne batulugunyizibwa bwe bamala okutulugunyizibwa ne baleetebwa mu kamera kakati bwe batunulako emmeeme ekwennyike osobola okugamba nti nze ayisarenda mbivuddemu bino byonna babikoze okuteekawo ekifaananyi ekiraga nti buli anaagezaako kagenda kujjuutuka naye abaana bagamba okufa n'obutanyagwa kubanga eno ensi yaffe tetulinayo walala waffe Uganda ye yaffe tulina okugirwanirira keggwake keetonnye kabe emisana kebeere kiro kaakati eno bino byonna bibwenza okulaba nga biganye basaze okuteekawo olukujjukujju okulaba ng'okunoonya akalulu oba okuba kampeyini kino nkiddamu okusinziira ku Meya Alhaji Erias Lukwago onaagamba nti abasajja balina omupango omunene nnyo ogw'okulemesa okuba kampeyini ow'akalulu ka 2026 okusinziira ku ebyo ebirabwako n'obubonero obugenda mu maaso bano nga bagenda kwekwasa nti waliwo ebikolwa eby'obutujju ebigenda okubeera mbu nga bigenda mu maaso mu biseera mbu ebya kampeyini kati mbu nga abantu tebalina kubeera nga bakuŋŋaana naddala mu bitundu ebya Buganda omusajja agamba mbu baafunye mbu intelligence mbu wandibawo ebikolwa ebyo ebyokutta abantu kati mulina okubeera nga mwegendereza n'okwebereramu ku nsonga eno mukwano gwange mpuliriza nga bwe nkunnyonnyodde abasajja bandiba nga balina kye bapanga nga kinene nnyo okulaba nga balemesa kampeyini nga bwe gwali 2021 mwami Kyagulanyi COVID bwe yabayamba kakati nno bateekawo enteekateeka zonna nga n'ekyokubiri mwami Museveni alabika nga mukoowu nnyo alabika nga munafu nnyo ayinza obutasobola kwetolola Uganda yonna okusinziira ku mbeera gy'alimu nga mukwano gwange mpuliriza n'emyaka gigenderedde kati bino byonna nga bigenda mu maaso nkuzzayo butereevu nnyo ku kyajjeno Moses Ali nakugambye nti bwino waali omusajja ali ensimbi z'abannayuganda mpitirivu essaawa zino ze zimubonyaabonya Mungu mbwamukuba bbalayo okusinziira ku Seekoono. Muhammad Moses Ali General eyali Minister wa Finance nkakasa yabibonerezo byaliko kati Allah amusasula ku kulyaza amanya ko yali azamanya bannayuganda saawe na atambula ne mwenyi tategeera nti atambula ali awo bwe bamuwa akatambalo efo kyokesi muzagaya kagayi ate oloza yabisaba takyategeera kigenda maaso Allah amukuba bbalayi lwaki yaddira emaali y'abannayuganda gavumenti ya Uganda gye yasasula n'addiza abayindi ekyo ne bwabeerawo one on one nsobola omulumiriza New York Times yalifulumya The Guardian olwabungereza lwafulumya wane Uganda twalina Uganda Agasi papulo lwaliwo ebiseera ebyo lwafulumya amawulire ago ebyapa ebyawandiikibwa byonna ebiwandiiko byali mu Bank of Baroda ne babijjayo
ne babiddi bayita General Moses ali ku mativi ag'enjawulo ajje annyonnyole kiki ekyatuuka ku maali y'abayindi. Abayindi basasulwa n'amaloboozi weegali nga General Idi Amin Dada agamba nti abayindi basasuddwa. Buli muyindi akoze eki? Basasuddwa. Abayindi nebanga bwekityo bwe kiri. Uganda netambulira mu mbeera eyo. Alhamdulillah, mu abaana abataaliwo babasiigira ekifaananyi nti Amini yalyanga abantu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lwaki? Lwakuba yali musiraamu. Yensonga lwaki ebimwogerwako. Kaakati ekigendererwa kye yalina naye yalina ekigendererwa kya kugatta Africa. Majority rule ebeere nga yekulembera ani? Africa. Abazungu ne beeyambiswa mba omanyi abazungu bano bakozesa Abafirika bannaffe okutulwanyisa. Ffe ne tulowooza nti batuliko nnyo, kumbe babi. Njagala okutegeeza ebirungi Amini be yakolera ensi eno bisinga ebibi bye bamwogerako. Bino ebibamwogerako byogere. Naye ebirungi bikyalabika. Ng'amaze okugoba abayindi, amaduuka yalagira buli kizimbe ekibadde eky'omuyindi kiweebwe munnansi. Biweebwe bannansi. Kuba gavumenti emaze okukola ki? Okubisasula. N'agamba abayindi nga kati abayindi kye baali bakola nti nga bwe batunda ssente wano baagaana okubankinga ssente wano mu Africa, mu Uganda. Ssente batikkantikke ku nnyonyi ne baziteeka wa? Ewaabwe. N'abagaa nti mwewandiise nga bannansi ne bagaana. Yakeera bukeezi 1972 n'agamba nti I give you 90 days to pack up and vacate Uganda. Because Uganda is for black people, not for you Asians. Now, even Ugandans are not comfortable in their country. Yagamba nti mmwe mupakinge muve wano mudde wammwe. Ensonga ze yawanga zitegeerekeka. N'abagamba atya? N'abagamba nti ekisooka nti muli bangi mwagala na kusinga bannansi muwendo. Ekyokubiri mwajja wano muzimba leirwe yaggwa tetukyalina mugaso gwammwe. Ekyokusatu ebyenfuna byonna kumpi 98% biri mikono gyammwe. Bannansi bali mu kubundabunda nga bali mu nsi yaabwe. No. Bonna n'abawa ennaku 9. Kaakati nno waliwo yavaayo n'akakasa ensi eno nga bwe yakomyawo abayindi ate mbu bwe yabakomyawo n'abaliyirira ensimbi obuwanana n'obuwanana. Kyokka ng'ate okusinziira ku musajja ono agamba ebitabo biraga butereevu nnyo nti abasajja bano abaagobwa abaweebwa ennaku 9 baaliyirirwa dda. Abaffe twebuuza ensimbi ze bagamba ze baaliirira abantu bano ani yazitwala era ani abuzaabuza ani? Kati bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono gw'olaba Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe era olunaku olwaleero ono akomezeddwawo mu kkooti wabula nga bannansi nga bwe nnakugamba omusajja ono bandibanga baamuzira wadde nga waliwo abatonotono abakyagezaako okugoberera ensonga eno n'okugezaako okugipuushinga n'okugitukaka mu mawulire naye ng'abantu bagamba nti ebintu bino bigenda mu maaso byonna mbu si bituufu. Omusajja ono jjukira mbu avunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi olukwe mbu ono yayagala okuvuunika gavumenti ate nga tokomye ku ekyo mbu yayagala n'okutta General Museveni mbu ng'akozesa obutwa ng'akozesa emmundu n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi mbu okusinziira nga ku bigenda mu maaso ng'obujulizi bwe buvuddeyo obwa bbiri vumbuka. Kati biri byonna nga bigenda mu maaso jjukira nti bannayuganda baasooka kompuleyininga ne bagamba muntu waawa asobola okubeera ng'akola olukwe muntu omu avuunike gavumenti ate omukulembeze ate awambe n'obuyinza ku ssaawa y'emu. Bino byonna bannayuganda ne babikubamu ebituli era kati bannayuganda bangi ne babbulogaazi omusajja ono baamuvaako tebakyagana mumwogerako okujjako nze nzekka ne mainstreams zokka be baleeta omuntu ono nga kitegeeza nti yandibanga diversion eyongera bwongezi kumeruka okujja bannayuganda ku mulamwa n'engeri gye twolekedde akalulu ka 2026 ng'ekintu kino baagala bakigaziye nnyo kibeere nga kiwulirwa buli wantu. Kaakati olwo abantu bakifokasingeko
okujja bannayuganda ku mulamwa ogw'okweteekateekera akalulu ka 2026 n'enkyukakyuka nga bwe twakibala. Kati biri byonna nga bigenda mu maaso baleese obujulizi babigasseemu abazungu, babigasseemu abayindi, babigasseemu abaddugavu, babigasseemu bannayuganda, naye ng'abantu bagamba nti olimba ffe tubalaba butereevu nnyo, bino bye mukola byammwe nga mmwe muli baaluganda mwenna. Katuveewo omusajja amayiddwa nga Omulongo Waswa. Biruta Nsozi, nkomewo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo Waswa nga mu Luuta Nsozi akusabye okkalire kubanga azze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo Waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luuta Nsozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Okusinza ku bujulizi kati bivumbuka bwe yeesigamyeko munnamagye yawummula Kano Dr. Kizza Besigye Kifeefe eyaliko munna FDC yeyambisa enkungaana ezaali mu bibuga gamba nga Geneva, Athens ne Nairobi wakati w'omwaka 2023 ne 2024 okukwanaganya enteekateeka z'okuvunika gavumenti ya twene ya Uganda. Mu nteekateeka eno yazisinkana abantu babiri okwali Joel Wakayima ne Andrew Williams ne bamusuubiza okumuyambako mu nteekateeka z'okuvunika gavumenti nga mu kino bakiza okweyambisa obunyonyi obwevuga bwokka obumanyiddwa nga drone bakola obulabe ku mukulembeze w'eggwanga Sinakindi okumumiza omusu. Besigye teyakoma okwo, yafuna n'ensimbi za $50,000 okuva ewa Andrew Williams okutambuza bannayuganda 36 okugenda e Kisumu mu Kenya batendekere mu bukodyo bw'ekinnamagye, kyokka gavumenti ya Uganda n'ebanguyira okakkananga ebakutte nga tebannafunayo wadde akakodyo akayinza okukwata omubbi wa bodaboda. Mb'okumanya Besigye yali ategese olukwe lunene, yali atumiza n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ddala okuli surface to air missile, omuzinga gwenza okulisazisa byalo ogukuba ewala era nga teguleka nnyonyi ng'etaayaaya ko n'obuto obuttirawo, era nga mu kino yali wakusooka kulumbagana nkambi ez'amagye. Birivumbuka gamba nti mu musango guno Besigye talina wayinza kusimatukira kubanga alina obutambi bw'ebifaananyi, amaloboozi nga kugasa n'emboozi y'okumutimbagano, amasimu ge yakubanga nga kugasa n'ebirala, nga Besigye yennyini ayogera n'abaseddekezi bano abaali bisomye okubuza Uganda emirembe. Newankubadde omusango guno guli nnyo ku Dr. Kano Kizza Besigye n'Obedi Lutale, Birivumbuka agamba nti obukakafu bwe balina bulaga nti bano bapereza omujasi Kapiteni Ola okubegattako mu mwaka 2023 nga bayita mu mboozi eyali ku WhatsApp era nga nalaga obuwagizi n'obwagazi obw'okumamula ku gavumenti ya Uganda efuga. Okumanya Birivumbuka kuba bulati agambye nti waliwo n'obujulizi obulala bw'alina obwamuweereddwa omumyuka w'omuwabi wa gavumenti Thomas Jatiko nga bulaga nti yaliko omubaka Salaamu Musumba yalwawo ng'asaba omusajja ono Andrew Williams mu Brussels, Belgium okubawa obuyambi era n'ateekateeka n'ensisinkano eyeetabwamu abantu abalaga nga Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago, Honorable Salaamu Musumba yennyini, Honorable Ssemujju Nganda, Lubega Mukaako kone Kyasu Omushana. Mu nsisinkano eno omusajja ono Andrew Williams yakkiriza okwetaba mu lukwe luno olw'okuvunika gavumenti era nakkiriza okubayamba abeera omuwabuzi waabwe mu nsonga y'ebyekinnamagye. Mu mboozi eno Andrew Williams yakwata obutambi bw'amaloboozi era nga buno kkooti bwe bumu. Kaakati nno eby'omusajja Besigye byebyo bikyagenda mu maaso, naye nga ffe nkugambye tubyogerako bwogezi ne bikomaawo kubanga twamala dde okubeera nga tubuuka, twamala dde okubeera nga tukuba ttooki, twamala dde okubeera nga tumanya kiki ekiri ku mulamwa, kiki ekitali ku mulamwa. Kaakati nno bino nga bw'obiraba nti sapatu zino za kibaliga, sapatu zino tezifaanagana. Era omukyala amayiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke, Madamu Teacher, Mukono Municipality, yavuddeyo butereevu nnyo n'ayongera okubeerawo nga akkaatiriza n'okusomesa ku nsonga ey'omusajja ono omuluvu ennyo mwenna gwe mutegedde ow'ennyindo ensongovu ow'eri e Buddu e Masaka, omusajja kibwatukira. Kakati omukyalo ono agamba nti olwo ne bwakola eddagala ne bwe yeeziribanga ne bwe yeesiga empitambi bannayuganda baamala dde okubeera nga babuuka ne bamanya wa waagwa awatuufu okusinziira ku bigenda maaso n'engeri gy'alwanyisizaamu NUP na kino kyabala eky'ekibiina ekipya kye yakoze kyongedde okubeera nga kimukunamya n'okulaga wa waagwa. Kati bino byonna nga bigenda maaso bano badde bapulaaninga nti baagala omusajja ono bamufuule leader of opposition mu ggwanga Uganda, era bangi
abagenda okubeera nga bamibwa kadi eza NUP kaakati ono baatajetinze abateeke mu kibiina kye ekya Democratic Front wabula kyannaku nnyo nti bannayuganda bategeera butereevu nnyo ebigenda maaso buli anaaba aziiziddwa nga bannayuganda bamuzize nga NUP emuzize teri agenda ku mwakalulu tulonda kintu kimu ambuleera na mwami Kyagulanyi waasonze mpuuga twamubuuka dda engatta zambadde ki kibaliga si kyekyo kyokka nti obukoba bwazo bwa kyenvu kyekitambala kyewaŋŋanya okwesibira nti engatto emumyufu first of all ayambadde ddobolo kala 2 n'ayambala kibaliga 3 naye ng'obukoba bwo bufaanagana bwo bwa yero eri empale ya blue esaati ya green galubindi zino zeziggalawo si z'amaaso naye eziggalawo ngamba zitera okweyambaza omanyi oba alimu wandali oba amaaso mamyufu kwolwo oba kyaba akwekwese ezo galubindi ziraga omuntu akwekwekeredde tomanyi oba smile eno gyataddeko oba nti n'amaaso gaseka kubanga bakulaga nti ataddeko galubindi agaddewo okubayita okukola ki okuggalawo kakati oyo bwabanga bwatyo bwe yasamalizinze DF then kitegeeza nti ekibiina abantu kuba omanyi abo ab'amawulire bakatunisita kyabo bali presentinga ndowooza z'abantu nti kibaliga obukoba obwo si bwa yero lwa bulimba manya nti for nothing bwa yero okulaga nti no balinga abayagala okulaga nti is unenabler aze kwenebolinga dictatorship okusinzira ku katuni yes yero because today Uganda yero representing a dictatorship yes if you say I've come to oppose the opposition you are in fact saying I've come to facilitate the dictatorship kakati nno ngabo obitegeddera ngabo obiwulidde omusajja ono gwolaba MP kyannaku nnyo etteeka eryayisibwa erya UPDF Act Amendment Bill mukwano gwange ampuliriza eryo lyaviirireko bannayuganda okusigala nga beekuba empower n'okwebuuza nti ddala abali mu buyinza baagaliza ki bannayuganda naddala abo abatayire bamukwata mmundu kubanga ffenna tukimanyi nti omuntu atali mukwata mmundu atamanyi na gyeddira atamanyi na kisosonkole kya ssasi bwe kifaanana omukwata otyo omutwale mu kkooti y'amagye nti omwozesa wadde nga ababaka bangi bakkiriziganyiza ne bagamba mbu kino kyabayambyeko okubeera nga kigenda kwanguya emisango naddala egyo bo gye bayita egy'obutujju kati omusajja ono yabuuziddwa ebibuuzo ebyenjawulo wabula ngisinga okubeera nga kikwewunyisa nga talina ansa n'emu gy'ayinza kuwa ntuufu oba yeetengeredde ku nsonga zino eza UPDF Act Amendment Bill mukwano gwange mpuliriza tulabye bills nnyingi ezireetebwa wabula ngisinga okubeera nga kikwasa ennaku zireetebwa mu mwoyo mubi oba mu mutima mubi ogw'obutayagaliza era nga basinga okubeera nga bazikkiririzaamu n'okuziyisa be bantu bano abali mu NRM kati ensi yeebuuza nti abantu bano bali mu NRM olunaku bwe lunaakya enkya ng'abaana baabwe mikwano gyabwe bazzukulu baabwe be bagudde mu katyabaga kano oba oli awo bagenda kutunula batya era nga bano jjukira baweebwa omusimbi miliyoni 100 buli muntu era onaagamba ne bwe yandibadde ye yali tayinza kulekawo ssente zino kuyisa biiru eno eya UPDF mukwano gwange ey'okunyigiriza bannansi wabula mu bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kyannaku nnyo nti abeetegerera tuli batono nnyo era abaka abeetegerera batono nnyo abali mu paliamenti abalala bagenda kulya bafa kimu wali nsimbi bonna bafuuka ba yes ulira omusajja etteeka lya kimwalisiza mu speed si mu speed obwangu wadde bwetaagisa kati lwaki lyabadde mu speed tugenda mu kalulu jukira muladdewo protestive vote kwekalakaasa lwaki mwekalakaasa bw'oba otidde akalulu kave mugende ebbali totabangula mirembe kati abaana bonna gwe twabaga mugenda bateeka mu kooti masho bukasa okwatibwa n'emmundu okwambala ebyambalo byefaananyiza ebyamagye njakina mu kooti masho kyokyo tekiri ekyokubiri sooka onyonnyola abantu ki ekifuula ekyambalo nti kino kyamagye olaba ebyambalo by'abanopu ebyo bye bambala baleeti ezo kati njagala okomparinga ebaleeti ya military n'akakofiira ka nopu kubanga omuntu yenna abasinga tebamanyi okubako gundi eno simbo y'amagye wano anti kyembuuza anti ndi mukunyonyola oba okambadde ekiro tojja kukwawukana wa military ki ekyawula yunifoomu
ne bwe gaba amasomero nti ino essomero Lukalu SS no Lukalu Primary School kyekyawula bubonero kakati ku uniform ya NUP emyufu kuliko akabonero ka UPDF anti yaba kati kankugambe kino mukama wange mulimu ekikonde oba nekyekirala kubanga siri wa UPDF mubirina kuliko financial muntu gekoze bweti na ye lwaki government kino sokumanya eno government si ya NUP si eri mu buyinza NRM yeri mu buyinza bukasta yekenga negamba kino ekintu kijja kusaba na Uganda gwacho kiremerako omuntu wayambala ovulo ekoseti ya gwenga ovulo andi obuzibu kano ka ballet kebatekako ani wali bakutenga yambade ovulo teyo ovulo tujiganye agaba no ballet temudemu bwa ate kibwawula bu ballet I think badge bumyofu bufanagana obwa military batataganye byokwe bita kakati no mukwano gwa mpuliriza ebigambo nakugamba nti embozi tebankadda jimya agikaddiya fe twagamba buli ekikwata ku munna Uganda tujja kukireeta era yensonga lwaki tufuna abantu ab'enjawulo oba ba mu kyalo oba ba mbibuga oba bavubuka oba bakadde kasita babeeranga bakwata ettaffaali ne baligatta ku nkyukakyuka aba amaloboozi gabo butereevu nnyo tujja kugaza nnyanga tujja gayisangawo ogawulire ogategeere osobola okubeera nga naawe okyusa obwongo bwo kati muzeeyo ono yabaddewo ku nsonga ennene nnyo eya mwami Museveni gye yavaayo ne yeefuula eyeetondera bannayuganda wadde nga mu bikolwa bye onti yasobola kubeera ng'akyusa oba oliawo bikyagendera ddala mu maaso nga bwe byali ekiwamba abantu okutulugunya abantu okunyigiriza abantu eddembe lyabwe dibajjako okubba ettaka ly'abantu mu ddwaliro awatali ddagala amasomero amabi n'okweremeza mu ntebe okugaana okubeera ng'akola peaceful transition kaakati ono bikyamuliko era muzeeyo ono bye bimu ku byasobozedde okubeera ng'akoonako mu nsonga eyo omuntu yenna asazewo okwetonda nga yeetondera omuntu gwe yasobya abeera yeenenya era wabeerawo omuntu oyo gwe yasobya naye yasobya ne gwe baasobya bonna babeerawo era wabeerawo n'omutabaganya asobola okubeera nga nti yes okusinziira ku bigenda mu maaso omusajja ono nga bw'abyogedde nti nasobya kino n'ensobya kino n'ensobya kiri kaakati neetonze era bwe neetonze guno gwe musingo nkuliiridde bwe nti ku ebyo bye nakusobya ku ebyo bye nakukosa kati omusajja ono agamba bw'abanga Museveni yeetonze daddala ani yabaddewo nga yeetonda era bw'abanga yeetonze kiki kye yaliye okusinziira ku ebyo bye yeetonda era ddala bye yeetonze tagenda kuddamu bikola yabivuddeko oba akyagenda nabyo mu maaso emboozi eno yiino President Museveni okwetonda munnaye nga yeetonderaani nga yeetondedde Obuganda ne Uganda okutwalira awamu babaddewo babadde munnaye kololo Obuganda bwakiikiriddwani saalabye kuba Katikkiro ate yabadde tali mu ggwanga ate ku bannayuganda ali yabakiikiridde wabaddewo abantu engeri ndowooza gye kwabadde okusaba abantu bazze naye abo ababadde balize beyasobya tekyategeerekese ekyo kati bwe kiba tekyategeerekese gano ge mateeka agafuga okwetonda yadde si mawandiike namba emu wateeka okubaawo eyasobya ne gwe baasobya namba bbiri wateeka okubaawo omutabaganya n'ekisemberayo ddala namba 3 muteeka okukkiriziganya nti kino kye nasobya era kyenziza okwetonda abaganda bagamba tigunsinze ali wa bitono bw'abanga gunsinze ali wa bitono kati pulezidenti bw'agamba nti yasobye eggwanga yeetonze byaliye bye biruwa tugenda bugenzi bwoti oteeka okutoola omutwango yadde mutono gutya naye n'oguteera kati nze kyembadde ŋŋamba pulezidenti nga bw'akakasizza nti alina ebintu bye yasobya nga pulezidenti yali yeetondedde bannayuganda naga nti bannaye mu nsonyiwe stepinze dawuni nga Nyerere bwe yakikola kubanga Nyerere bwe yeetonda yastepinga dawuni awo munnayuganda buli omu gyali yandiwulidde nti okwetonda kwe kumukutteko kati ogoba bukolwa ate obukolwa bweyongera kujja bye bino bye mbagamba okitegeera ekintu ekyo munnayuganda a true liberation starts with your mindset obwongo bwo okitegeera engeri gy'osetingamu obwongo bwo kyekyo kyekikuwa okitegeera nenze nakugamba nnyo especially abantu ababeera mu lectures zange njagala nnyo yiga ekintu kye bayita policies senga onaakwata policies ogenda kumanya system weetambula
wona amanya okumanya system wetambula ogenda kumanya events ezikolebwa both sides okitegera ekintu kino notegeera kiki ekikuvuga kana akakolwa akataddeko ekifaananyi kya Ibrahim Traore this puppet of the Russians kakati ate keefudde mukajja wano kawanze lecture okyali mwana muto nnyo okuwabula nze otherwise ebyo byagala okumpa akola lecture biteeke ku page yo naye ate era olaba okyagwirana mu comment section kitegeeza nti onyumirwa byenkola anyway yeah I'm good at that so muna Uganda wamakamba asomese kasoka tuveeko mweno video katono nzije kirungi nti kana akakola cheka comment nze kyekimu ekigenda masa ate mu Uganda so katuve mweno video then nzije nkunnyonnyole otegeere bulungi nnyo kubanga nabagamba just ebera time luli comment bwezi zagambanga Uganda is a sovereign state akati andaga bizibu bya America just watch ogamba nze sibonga nawe siri chaliwo tonefasa nange sijja kwefasa tewali bya kusingana mutunyumyemu ogenda ogamba international community nti anze siri dictator olaba tunyumya nabo opposition buwamba abantu baffe botemula abantu baffe nze sibonga nawe siri chaliwo senga mukimanyi nti omwami oyo ebintu byakola okubatiisa ate yatidde nnyo okusinga mmwe singa temukyatya mwe bannayuganda nakugamba just ebera time bino ebintu mujja bimanya nti oyo Museveni kiyenje buyenje bwinze mbagamba era nkyali ku stand yange ne mbagamba nti oyo kiyenje buyenje is just a cockroach you are going to see the real power omuntu omu anoonya serefi ya mulala agitwale mu international community alage nti nno banyu boogereziganya ekintu ekyo kivaawa obisanga wano teri mulala agenda kikusomesa okitegeera teri mulala agenda kikusomesa abamaje bano abajja ku kitebe kyaffe bano bebisa obukookolo si nti batya mwe bannayuganda bakolako obulumbaganya batya international community what comprises the international community erimu kyekyo eyo force egenda okutuyambako ffe bannayuganda we tunaba tukoze tetulina okukola okujjako Museveni ekintu ekyo kyenjagala ennyo nkutunuzeemu okitegeere wona akitegeere ogenda kuba omanyi policies ogenda kuba tokyatya musajja ono nakugamba shaping y'ensi eyina abantu batano these are the colonial powers naye abantu bano we baali bazimba system bagizimba emirundi ebiri Uganda ensi yonna globe etambulira ku policies biri esooka bagita communism policy eyo policy ya mu Russia na mu China then waliwo n'ekintu kye bayita capitalist policy capitalist wansi waba capitalist waliwo ekintu kye bayita democrats kati zino policies zino zenjogerako zo ziliko France ziliko Russia ziliko UK oba Britain then kuliko ne USA beba basatu kati nekikola gundi yabameka yabatano bagala kuletako +1 Germany ne Germany sawe no tuli considering mugundi za Uganda tetujja bimotekamu kubanga ye wagwa agwa mu European Union ate European Union erimu ba democrats oba ba capitalist okitegera ekintu ekyo kati okuva mu system emu okudda mu system endala lutalo oyiwa omusaayi era kagute mono wetwogerera akigezezzaako okukikola ne olwokubanga talina third factor gye bayita people power oba social factor tasobola gendayo kubanga baneno universal point ebagatta bo oba pivot yaabwe bagita human rights kati ate human rights ekolera mu third factor tine oba democrat ogenda ku respecting abantu bonga bakedde ku macha ne basituka ovaako twati Vladimir Putin wa kitalo naye nga abantu bakedde ku macha ne bagamba kati otuviira omurasha nga buli ali ku kimuntu otuviira avaako ekyo nkikubuulira kati ensonga lwaki bo bonna human rights yekola ki yebagatta then kati ffe bana abatano babitu imposingako ne babituteekako ngoba gundi kati eno bano ba democrats oba ba capitalist ekintu kye bakola bateekawo ebitongole eby'amaanyi ebikwatisa empisa mu policies zaabwe naye police zino bote zibakwata tosobola kuteeka president wa America mu ICC ne wobofa ate president wa America asobola okuba prosecutor wa ICC sanction era nga wetwogera olunaku olwaleero kan yazeeko ebbali bamunoonyerezeeko kyava kuki Trump amugamba tokuba Netanyahu tomuteekako gundi tomuteekako ekipapula
ajimuteekako naye kakati gwe nkubye sanction kakati bebizibu bya Kani byalimu bibino byenjogerako biraba Kani yazeeko ebbali bamunoonyerezeeko so kati polisi z'abano wezikola kakati wezibanga zisobola okukwata prosecutor ate nga Museveni yatya prosecutor wa ICC olowooza kyekyo ekiba kimugoba force kyeyo eno yaba Democrats bwekitegeera ekintu ekyo kati we mutandika ogundi eno nakugaba ba Democrats kye bakola kasitobaleetako olugezigezi balina okufunira alternating opponent webabeera bamaze okufuna opponent ono bakuteekako ekintu ne bakuwa forcefully oba peacefully ye protest vote Museveni wakkiriza n'avaako mu kalulu n'atuwa entebe mu mirembe abavuddeko peacefully abalonze peaceful avenue naye senga agaana munansi na activating human rights kitegeeza alonzeeko force UN ekuba Museveni America ekuba Museveni nate esitukana ekuba Museveni senga azanyira ku bantu naye wabeerawo akabinja nga kalutalo ate ekintu kino kitera nnyo okukola nnyo mu ba communist ate ba Democrats bano bo tebakyagala nnyo oshegera ekyentalo ate essaawa eno mu ba communist Ibrahim Traore ajja awambe obuyinza wamala okubuwamba agaana oteekawo akalulu essaawa eno Northern Burkina Faso temuli mu control temuliimu kati ne France yafunyeyo akabinja keesponsoringa bali mu kufa kubanga carelessness ya Ibrahim Traore alaga nti ye pan-Africanist naye ng'ate obuyinza yabweyagaliza tayagala Bush eyalinga ate aviiriddeko abantu b'okufa kati w'osanga zino embuzi ezimalaga commenting ebitategera poliisi zino nga kijja nga kigamba tegeera Abamerika kati wobabuuza abakolonialist be baliwa kati bano okubuulira colonialist bakugamba America Bungereza ne France kati ne beerabira nti Russia erina colonial history ya Soviet Union okitegeera bano abataano bonna bakolonialist so tebakusiriwazanga mbw abazungu bakolonialist kiteeke mu bwongo obwo abantu abataano bonna si balungi bo babeerawo ku interest zaabwe you are either a communist or a capitalist kati mbadde nkyakunnyonnyola ebyaba capitalist kwa bye bitukwatako okitegeera ekintu ekyo kati Museveni ekintu ekyo yakigezaako okukyusa Uganda okugijja mu communism okugijja mu capitalist oba Democrats agiteeke mu communism okitegeera ekintu ekyo yensonga kyakuleetera bunnamu obubingi obwo ng'amanyi bugenda kumutaasa naye talina third factor kati watuuse ne bimulema kati alina ate okuddayo mu policies zino alage nti no waliyo dialogue yensonga lwaki bo bakolesa ekintu kye bayita multi-party system kye bakola Daniel Arap Moi wogenda mu America obananyini ba policies abamu ku benkugambya bataano waliyo parties nyingi wojja era ne mu America essaawa eno wakuliko Labour Party waliyo Conservative Party bibiina bingi byo kati system boti bw'olina ogizimba n'ebibiina bino mulina okutuulanga nga mukola ki nga mwogera kati Museveni wanoonyeza Selfie ya Kyagulanyi ogenda okulimbalimba bano wagezezzaako ne bibula kati kyakoze ate kati abitaddewo nti lwampaka okitegeera kyekyo kyali mu kunnyonnyola His Excellency Kyagulanyi kati abitaddewo nti lwampaka balina okuteesa ku mpaka asobole ogenda obbalimbalimba funding gye bamusaze Museveni ali yala kiddemu Museveni ali yala ate ke bamusaze akasuwa ke Congo oyo awedde so kati agezaako kulaga nti waliwo embeera ey'okuteesa mu multipartism kubanga nkugambye bano ba capitalist oba ba Democrats bo bakuteerawo ekintu kya dialogue kubanga bo basinga baagala nnyo emirembe ba capitalist baagala nnyo emirembe kubanga bo bizinensi zaabwe okutambula ensi erina okubeeramu emirembe oba abantu balina okuba nga bannansi bali ku mirembe kuba bakimanyi nti munnansi senga anyiiga asobola okukola ki asobola okubiyiwa byonna ebintu bye bateereddemu ebbanga eddene bo bakola ki ate babifiirwe naye ekiri ku bakomunisiti bano bo baagala kubba kyova olaba China awo ebba tefaayo ku kiki ekola Munnayuganda omuchina n'omusanga ng'akutte emmundu airport mugitutte abantu mubasuula mu mazzi olw'okubanga mwagala ennuuni kati bo abo bakomunisiti bo tebafaayo ku bulamu bw'abantu naye ate bano bakapitalist oba ba Democrats bo bakyegendereza nnyo kati Museveni byatuuse ne bigaana gye yabadde addukidde byagaanye kubanga bamusemberedde nkiddamu bamusemberedde kati bali mu ggwanga lya Congo bali mu ggwanga lya Kenya bali mu ggwanga lya South Sudan bali mu ggwanga lya Somalia nabagamba ono bajja kumwetooloola Museveni bamwetoolodde kati ali mu bbanga kati aidha alina okukkiriza tugende mu kalulu oba bannayuganda bagenda kusituka olabe ekiddako ono agende nga Gaddafi okitegeera ekintu ekyo kati agezaako kufositalinga nteeseganya mbu tuli mu kuteesa